Popin Media. Basebo ne bannyabo fenga Kayunga tuteekwa okwekwata ekitole tunoonya akalulu akaziza Farida Kibowa mu system ya councils. Ate tuleme kumuteekayo tumulekeyo tulinde okumunenya. Kakati mwenna kyembasaba tukwatireko gwe ng'olina ekinaasomosa Farida Kibowa okubeera nga addayo ku ntebe yaffe eya Uganda yonna tukikole. Ku nkomerero bwe tunadda bwe tujja kwebazaganya Igundi watusomosezza wano. Oba omanyi oluteeso bwe tugenda eri okunoonya gwe genda mu bateeso. Amanyi oludaama genda, amanyi olugeso kugamba tunoonye ekitusomosa. Tuleme kugamba nti anti Farida ewaffe yavuddeyo w'amaanyi akaalaga amaanyi ffe katutuule. Farida Kibowa bw'aba tasomose naffe tuba tetukoze eki. Ebintu byazaakola mbimanyi, omutima gwe ngumanyi. Mbasaba abakyala mukwatizeeko Hajjati Kibowa kuba Hajjati Kibowa ono si wa Uganda yonna naye okusingira ddala waffe bannakaki bannakayunga, kubanga bwe kitubuukako tuyinza okuyayana okuddamu okukola ki okukifuna. Bwe kigenda kiba kikoze eki, so mukole kyonna kye musobola. Ate era tuli happy tumanyi nti gy'olaga tewali asobola kukuba ngwala n'otalantuka oli stable. Tumanyi nti ekifo jja kudda nakyo mu Kayunga. Mu ministry eyo mwe nali saalabayo programu zitambula emabega eyo nga Farida Kibowa ono tannajja. Ekyo njagala okubawa ekituufu. Bwe tuba tugenda okukola judgment omuntu akoze atya, ate nammwe kati kye muteekwa okukola olwaleero kwe kusoma roles zammwe nga council. Ate Farida abadde akikoze bulungi okutegeka emisomo egiwerako. Naye wano mu ntandikwa mwabalondeddwa temwetaaga kulinda Farida, mutandike okukola emisomo, muyite abakugu babayambeko okunnyonnyola roles zammwe n'abakyala be mwalondeddwa nabo. Kuba bagenda kubagejenga bubi baga nti gwe bukya tukuwa kugombolola nga tetulabangako ddwaliro. Omuntu tamanyi nti Women Council tegenda kukola infrastructure, tegenda kukola nguudo, tegenda kukola malwaliro. These councils ziteekwa okukola ku development y'abakyala, naye kisinga obukulu kuzimba capacity yaabwe basobole okusaba obwetaavu mu government. Naye kye bayita human resource development tekirabika okuzimba omuntu okumanya. Gwakola okusomesa omuntu okumanya oli tasobola kugejinga naga nti mukyala Madada kati yeeyongerako okumanya okusinga luli. Kizibu nnyo okupima. Kati ono bw'ategeka emisomo n'asomesa abantu ne bakyuka ne bamanya ekyokukola, abantu tebayinza kumugejinga properly. Linnya lyange nze Hajjati Farida Kibowa. Essaawa eno amaze okuweebwa flag ya NRM ku Women's Council ku district y'e Kayunga. Njagala kwebaza gavumenti yange olw'okutulabamu omulamwa ng'abakyala n'atusosowaza n'atuwa obukulembeze buno. Obukulembeze buno obuviira ddala ku byalo paka ku national level. Naye nga buli mutendera abakyala basalawo ani oyo gwe baagala abakiikirire mu lukiiko lwabwe. Oba kuliko omusaala oba tekuli ki musaala. Pulezidenti ye yakituwa. Naye NRM eno etuwadde omukisa ffe ng'abakyala nti President nga chairman w'ekibiina ekya NRM ekitanalowooza kuva mu buyinza ekyamazima atwagadde nnyo ng'abakyala. Era njagala okuwa obweyamu nti NRM byekolera abakyala babisiima, kyova olaba Uganda yonna mu byalo byonna NRM yawangula n'obutundutundu 91 mu NRM mu Women Council. Ate njagala obbakakasa nti obuwanguzi tudda nabwo. Inshallah obuwanguzi tukola ki? Tudda nabwo. Mbabulidde nga Katonda ye mubeezi tewannaba kubaayo afulumya kifaananyi ekyesimbye ku bwa chairperson bw'abakyala mu Uganda. Bonna babadde balinda balabe Kayunga bagamba ki? Babadde nga bakozesa emikutu egy'enjawulo naye mubadde gumite nnyo. Faati mwebale kubeera gumite, abakyala mwebale kubeera gumite. Ne be twali tulowooza nga balowooza nti no be banaayitamu be bansoose ku mugongo. Mwebale nnyo, nze kino sisobola kitwala for granted.
This is a win for all of us. Ku mulundi guno twagala kuteeka nnyo amaanyi ku bakyala baffe bali abataano abasigala ku byalo. Era lwaki twali tulwana abakyala tebadabolinga nga twagala n'abaliigi aba faati nabo tubagatteko tubeere n'abakyala 10 ku abaliigi 5 n'abakanso batano tubeere n'abakyala 10 twogere ku nsonga ezituluma nga abakyala. Ensonga ezituluma nga abakyala ziri mu miliyoni naye ezisinga obungi tezeetaaga ssente ntono nnyo ezeetaaga wabula ezisinga obungi kwogeraganya ne tutereeza amaka agateredde kyekyalo ekiteredde lyeggwanga erikoze eriteredde. Naye mbakakasa nti bwenzirayo kijja kuba kirala. Mukama waffe President ffenna gwe tutunuulidde bw'anaaba nga nzizeeyo nkakasa nti ajja kukakasa nti Farida abantu be bakyamwagala era abantu be bali ready okubaweereza. Ate wane Kayunga kati tuli ku atalina mukamwana ye kamwana ki amanya gange nze Namwanje Helen nga nkigirira eggombolola eby'Galiraaya. Era ku luno agenda kukolera omukyalo wa wansi asookerwako naddala mbu abakyala abataano abo aba movement ku bukiiko buli agenda okufuba okulaba nga ajjayo abenga abasisinkana abeeko byayogerako nabo bamanye kiki kye bagenda okukola. Era Farida atukoze bulungi ensonga lwaki tusazeewo tumuzeeyo agenda atukolere nga Kayunga yenna. Era tumanyi nti Mukama Katonda nga bwe tumusabidde nga aba NRM tumanyi nti era ajja kawangula aka national level. Erinnya lyange nze Nabukeera Mariamu bandi Nantebe wa Nazigo Sub County. Ekituwagiza Hajjati Farida Kibowa tubulabamu ettaala tumulabamu obusobozi ate tugenza okulaba nga imaama amaamira abaana ba Uganda bonna ye tasosola mu bakyala bonna tumulabamu ettaala tusazeewo agende nga tavuganyiziddwa asobole okusakira abakyala abannakayunga n'aba Uganda yonna okutwaliza awamu. Wabusana Town Council Nancy Rugama Great nga nsazeewo okuwagira mukyala Farida Kibowa mukubanga chairperson waffe owa district olw'ebirungi byagenda tukoleranga abakyala okubira ddala wansi ku bukiiko obusooka obw'abakyala abataano ku kyalo. Ajja tuteekateeka bulungi n'otukubirizanga abakyala okwefaako n'okulabirira bannaffe n'okuyamba abo abawala abato ba myaka 14 na 15 abazadde nga bakyali sobole babuulirira beeteeketeeke abasobola okuddayo ku ssomero baddeyo. Yakwatidde NRM n'okukkiriza kwonna kwe nnina olw'okubanga okuva wansi ebibiina byonna tebireese eki nkakasa nti nawali agenda yitawo nga takoze eki akalulu kamu bubiri busatu buna butaanu mukaaga musanvu munaana mwenda 10 n'omu 12 nakuli ali kulayini 13. So mbasaba ekisinga obukulu buteyawulayawula tumanye nti mwenna abakyala abali wano muli bakyala ba Kayunga district era mmwe mugenda okukwata omumuli ogwa Kayunga district eri abakyala bannaffe. Mbasaba mukinyweze era buli omwanyweze omumuli ogwo mugombolali naddala olugendo lwe tugendamu. Mbasaba mukwatireko Hajjati waffe kubanyinza obutadda waggulu. Hajjati Kibowa ndi omu ku bantu abawangaddeko naye kuba nakolako naye ku secretariat. Era we tutuukidde wano ku level y'eggombolola nga twayisizaamu abakyala ebitundu 10 ku 10 nga temuli wa kibiina kiki kirala. Akamulumulu kabadde kaagala kwetabamu wano mu Town Council awabadde omu ow'ekibiina kiri ekivuganya eyazze n'anominatinga ku kifo kya secretary. Naye ndowooza bwe yakirabye ng'abakyala bagenda musiiga akalulu n'agamba nedda era ne yeetwala ku Electoral Commission n'awandiika ekiwandiiko kye
n'asaba awithdrawing candidature ye. N'olwekyo mu district yonna tetubadde na kulonda wonna, nga kitegeeza abakyala b'NRM nga bwe baanominatingibwa bonna baayiseemu nga teri abakola ki abavuganya. Njagala kubayozaayoza. Kifo kya chairperson wa Women Council mu Kayunga district. Era nga yakwatidde NRM ki era n'okukkiriza kwonna kwe nnina olw'okubanga ng'okuva wansi ebibiina byonna tebireese eki, nkakasa nti Nawali agenda yitawo nga takoze eki. Sabira Hajjati Kibowa Akashi akalulu kimanyi mwogera n'abantu ma districts amalala muyina abaganda yammwe abali mu politics naye nga yayiseewo ku district ng'agenda kulonda nga mulonzi bala nga tubasaba musabire candidate waffe ki gwe tetulina gwe tugenda tuma eri waggulu mulala ffe ng'abakyala gwe tulina okukola ki naddala tubadde tudduukirira nnyo abakyala baffe ab'embuto naddala abaana abawala. Ekyo mukimanyi bulungi nti tulina ekizibu ky'abaana abawala abafuna embuto. Tudduukiridde amalwaliro era ndowooza mu malwaliro eyo ffe be basinga okumanyayo abakozeeyo omulimu omunene. At least buli gombolola tukoze eki tutuuseeyo ng'abaana tubawa ku bye tututte amabaafu, pampas, manyi mama kiti biki. Naye ng'ekikulu ennyo abakyala abo abaana abato ab'embuto tuboogerako nabo kubigamba abasomesa abasawo bye babagamba naffe ne tubyongerezaako okusobola okukuza abaana baabwe n'okwetangira akawuka n'okuyonsa abaana n'okudda ku masomero n'okukolerera abaana n'okugemesa abaana n'okunywera eddagala mu malwaliro n'okuzaalira mu malwaliro. Ebigambo ebyo abasawo babigamba abakyala b'embuto naye tebabiwulira. Kati ffe twasalawo buli Women's Day tubadde tucelebratingira